najigula obajjukira walidi we yagambiranga nti ofune osobola okukyusa bw'obanga obadde ne MTN kati nalina MTN ngokyusa numbers okyusa digits zino n'ogamba bugambe nti nine namba yange eri 0772 150 20 30 40 kati nga zino zisigalawo bakuwa bakuwa okyusa code zino zisigalayo. That's how I got my number. Nangamba today your number must be on. Samanya bwe bagizaako nga toyina nabyo wadde samanya nagenda nalowooza nimba nensigala nga nyize mba ndi awo nga ndisivinga phone call alo gwe simu yako tebaddeko ebbanga lyonna konze okubye ku simu ki oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange buli woba ogenda maaso n'okubaako byogoba eggulu eryo liriko ebintu bingi wabula kyandibadde kituufu n'olwanirira okufuna omwezi kubanga mu lutalo lw'okutoba ennyo okugufuna we guba guganye wandivaayo n'emmunyenyi afazaali oba olina kyofunye abasiddiyo omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli atuba tuyingiddewo ndi ne mwami Obote olunaku olwaleero akyagenda maaso okuba nti ababuuzaako tugambe ebigambo sanso okubalaba mwenna nsanyuse nnyo mbalaba kuba bwe mbamba oba be basanyusa okukulaba bonna nze mbalabira kati mu kamera omwo so nsanyuse nnyo kubalaba njogera y'amagezi ya Buganda nti omuntu bw'obanga azze ne bwe batomumanyi omugamba nti nsanyuse okukulaba kati n'olaba ebiddako kasooto ayita wa kijambiya so kyengezaako kugamba nti tusanyuse okubalaba nga namwe musanyuse okutulaba gwe sisuubira nti wali asanyuka okukulaba waliwo abasanyuka kubyendaba mu comment babiri oba basatu basanyuka ekyo kyekikulu abasigadde abatasanyuse era nammwe tubasaasirako era tubasaba musanyuke kubanga ekikulu obulamu bwa kiseera ne Bayibuli ekyogera mu waliwo abagudde ku mikekere egy'enjawulo mu Philippians chapter 4 verse 4 it says rejoice and rejoice and I say rejoice I say it again rejoice so kitegeeza ki nti essanyu is part of what God just want to be. Essanyu kyekitundu kyekyo Katonda kyagala tubeere. Ayagala nnyo mubeere nga muli basanyufu. Wabaawo ebibakenyentereza emmeeme zammwe. Mukama abasaasire zigire. Abafiiriddwa tubasaasiddeko. Abayita mu bizibu eby'enjawulo nammwe tubasaasiddeko. Ate abali mu masanyu nga boolaba ab'e Busoga nabo tubasanyukiddeko. Era abantu b'e Busoga we congratulate you olw'okufuna maama ine bantu kozesa olusoga aye sidi kwogera lusoga bukalamu naye nga manyi nti abasoga bonna we bali aye bali bukalamu kati balina maama bali bulungi era omwana we Busoga yenna kati akola empisa embi tetukyanenya gyova tunenya ggwe kubanga luli abantu badde beekwasa tetulina maama tetulina biki naye kakati kiteredde nti bw'okola ebyekisiru bikole nga ggwe obusoga bulayire obusoga buli mu order kati so you cannot say bw'oba tonnawasa ng'oli musoga watuuka okuwasa it is your problem bw'obanga tonnafumbirwa baba abalaze bw'obanga tonnafumbirwa ng'oli mwana muwala yine bantu yabakoze ki yabalaze so kitegeeza ki nti bw'obanga okuze ng'oli mwana w'e Busoga kola ebyo ebikusaanidde era ebikusuubirwamu so we congratulate Busoga region and all Basoga around the globe and Uganda at large nti mwebale nnyo olw'omukolo ogwo gwe twabadde mu weekend mwebale nnyo mwebalire ddala n'ebirala bingi nnyo nze Samuel Kalungi nfubutuka mu kitongole kye bayita Zinga yaffe ekitongole ekyo tukkiririza mu nkola gye wandiise eya
community development tuli ba artist abenjawulo naye ng'emirimu gyonna gye tukola gitambulira ku mulamwa ogwa personal responsibility and accountability. awo nno we tusimbye amakanda mu byonna kivula nti olumu twogera ebigambo ebitasanyusa bantu kubanga ffe tumanyi okubuuza abantu can you account for this osobola owa embalirira ya kino olusinga oliyo tasobola kati mbutasobola nanyiiga kubanga oyogeddeko naye ate ffe era tetuli wano kukola bisanyusa tetuli baddiikuula situnda ice cream so byenjogera bye mba ntegeeza okusinziira ku scientific approach of things naye si kubwempulira naye ku scientific approach kukiriwo kale tweyanza nnyo nja kusookera ddala olunaku lwaleero okwonaako abantu babiri bambi these guys watch every video we do okuva wetandikidde paka gyegenda maaso n'okuba ng'ekola ki ekoma in fact naawe wooteekanga obakabo mu comment section naddala ku youtube comment ez'ewalala nziyitako biyisi naye nzisoma mbaana mmwe muvuma mwana mulezi bamuyita Peterson ntumiddeko ku muvubuka olumuvubuka eyanvuma nagago omutwe gwokozesa okusala oluguudo kyampisa bubi naye nkutumiddeko nze sijja kukuvuma naye nkusabira naawe ofune omutwe omulungi nga guno kale ntumiddeko omwana mulezi bamuyita Peterson Kanyesije oli Kata Doha we mugenda maaso n'okubanga mulabira waliwo ne mwana mulezi amanyiddwa nga Dakunya Collins Blackman oyo gayi bambi asharinga yo nina evidence asharinga buli walaba mwami Obote buli walaba ng'otudde ku set waliwo Kanyesije Peterson then nomulaba bamuyita Dakunya Blackman Collins bagenda maaso n'okuba nti oba muganda wa Blackman Josted ono simanyi I can't rule that out kati tubatumiddeko mwebale nnyo okutulaba naawe oba oyagala okukonako teeka mu comment ku YouTube ewalala gwomanyi kale bwe tuba nga tuvudde awo tujja kuba nga turolinga straight away mu nsonga ezigenda maaso kubanga zitambula mu ggwanga ensonga ya sim card okubanga zisalibwako efuuse namulanda ng'amabeere g'embwa nti sim card zisalibwako ng'erina mu mannyago gwe kennyini nnyiniyo kinkoze bubi nti esimu gye nakarinze olwaleero si ebaddemu audios there are audios nyinza oziteekako ku video or the next show nina abaana abali mu UAE bampeereza message every time ne baŋŋamba kati tuyambeko tukubire mu customer care tuyambeko layini ng'eri mu mannya ge abadde aterekako ssente ze naye nga tugeze eri kati amazeeyo emyaka 2 nga ya renewinze agenda vugayo omwaka omulala gumu oba emyaka 2 so for the 2 years zabadde mu UAE si wewoka kale n'ensi endala but UAE esinze okutwala abaana abawerako kale bogamba bano abakola ebitandikirwako nga layini bagisazeeko bamugamba you have to do a re-verification ofuna endagamuntu ogende ku nearest service center of which mu UAE teriyo service center si beboka n'abali e Uganda webali layini zisaliddwako ziriko ssente ne weba teriiko ssente layini weba esaliddwako mu bintu bya human rights kitegeeza omuntu aba aggiddwako eddembe lye ery'okuwuliziganya n'abantu abalala mu buufu obufaananako bwe butyo layini yange bweba eri manya gange ng'eri active nti newe bagijjako nsattira kitegeeza ebadde ennyamba era kuliko transactions ezikolebwako kijja kitya layini yange okuggibwako nembeera mu buufu obufaananako bwe butyo twolekeddewa ekintu nno ekyo kigazi n'obugazi bwakyo bwonna era guno si gwe mulundi ogugenda okusooka okwogera ku Airtel n'enkola zaayo ez'amancoolo
ojja kumala ganzikiriza njogera ebigambo nga bwe anti amancholo gajja kubeera mu line ye okozesa amancholo kiba okigeneralizinze at least osobola okugateeka ewantu ewamu nti wabaddewo obuzibu mu sekita bwe njagala ebigambo bino tubyogere mu njogera entuufu nti bwe njogera ku mancholo awali amancholo we gali soogedde ku birala kakati gwe woolaba amancholo we gali wootagalabye era tegakola ki tegaliiwo kubanza ayogera naawe ama customer of Airtel and a serious customer. I think I've been on Airtel for the last many years ezitaka wansi wa myaka 10 ochekedde bulungi by the way twakyuka if they don't know twakyuka bukyuka sirika ebintu ebimu bireke tubitambuze mpola paka tunatuuka ku nanyini bwabi nze layini gye nnina yakyuka okuva ku Airtel okuva ku Worried kubanga nina 0700 eyo yali Worried nze nina 0703 eyo yali Worried kati mukubeera Worried omulongooti gwawe gwakyuka okutandika okundaga Airtel emyaka kati giyiseewo gira kagiweze 7 muntegedde kati kiki njagala okulaga nti Airtel erina mistakes ze yakola mu kugula Worried. Tulina obuzibu bwa companies okututwala for granted. Company naddala ezabagwira ez'abantu abatali bannansi batwala abana Uganda for granted. Batutwala nti tetulina magezi tetutegeera. Si Airtel yokka, company ndala nyingi nnyo. They have taken us for granted. N'obukampani obutono oyinza n'osanga busanze mu India alina edduuka ye n'atutwala nti ffe tetulina magezi. Ontegedde bulungi nnyo. So kikyengezaako okulaga nti Airtel ne Worried bwakya ku makya ne bakola deal. Deal yali yakuswitchinga kuguza ba customer. Ne tutandikira awo. Oguza otya ba customer? Oguza otya ba customer abo? Ekitongole ekirala. Otunda otya ba customer abo mu kitongole ekirala nga tobeebuuzizzaako. Okyegedde bulungi nnyo. Otunda otya ba customer abo mu kitongole ekirala nga tobeebuuzizzaako. Okyegedde bulungi nnyo. Nti nze bwe nali nsubscribing nga nagula line yange omwaka ndoza gwali mwaka gwa 2000 mu navadde mu S6 mukama. Kuba nagigula ndoza ndi mu S5 oba. The senior 6 ngikola 2013. 2013? Kati nze nkusingamu obukulu. Senior 6 yange nagikola kubanga 2014 no, 2 nali ntula S4. I mean nali ntula P7. 2 kakati 2 white out 3 years. Kati 2 balo okuvaawo omwaka gumu nengenda. Omwaka gumu nengenda e South Africa. Bwe nvaayo nenkomawo the next year nentandika okusoma emmengo nenvaawo 25 26 nze ate lwenyingira S1 sayingira 25 ontegedde olwenyingira S1 S1 nijja paka S6 2011 senior wano gikola 26 26 27 28 29 wali senior 6 2011 kakati njigula 2 ndoza njigula 2 no njigula 2 ndoza njigula 210 line Uganda ndi mu S5 ngeddakiika ezo baali batuwa amaddakiika muganda wa ngeddakiika tezigwa najigula oba ojjukira Worried we yagambiranga nti ofune osobola okukyusa bw'obanga obadde ne MTN kati nalina MTN
Ngokyusa numbers. Okyusa digits zino nogamba bugambe nti nine number yange eri 0772 150 20 30 40. Kati nga zino zisigalawo bakuwa code. Bakuwa okyusa code zino zisigalayo. That's how I got my number. Anze nafuna rwanda. Najigulawo nakulabye. Najigulawo neka unit nchakajuka yo kali. Nero akuba kati wakyusa ne bagaziya waliwo oluguudo biki walingawo nabo special hires bwali awo twali tugulagulanga ebintu biki ngambera mmenga kakati bwe tuvaawo. That's how I got my number. So nkulaga just background ya number yange. Before I knew it ngenda okulaba omulongoti gukyuse kuliko Airtel. I did not get any communication. I did not. For heaven's sake, Airtel yaliwo, Walidi yaliwo, MTN yaliwo. Nenonda MTN, nenonda ne Walidi. Airtel nenjiwachi? Bali ku 075. Bali ku 075. Nembaleka. How dare you? Ebisalo na sina manyi. How dare you nonkwata? Nonguza bali. Nganze customer out. I'm showing you. Showing you how these people take us for granted. I doubt omuzungu tosoba mukola kintu kifana bwe kiti. You know, call an explanation for a some proper explanation. There must be an email coming to you live from a company. And customer email calls. Negama nti sebo oba nyabo. We are switching you to this. You cannot do that to an American, to an English person, to anybody around the globe. Na chireka. Na yenze nagamba nti for me I pay attention to details. And this is where we have a problem. Nti eggwanga lyaffe tufunye tuli mu ggwanga eri abantu abatatwagala ate nga be batukulembera. Abatatwagala. Chairman ntakwagala ku kyalo. Kyokka ate chairman wo. Kitegeeza kimwanguyira okugamba nti omuyindi azze ku kyalo, omuchina azze ku kyalo, n'asayininga ku ndagaano etunda ettaka ly'ekyalo. Tulabe ku byalo bye batunze. Ne weebuuza, lino ettaka teririiko chairman. Teribaddeko chairman. Oli n'atwala ekyalo kiramba. Naye nga ne ku kyalo kuliko chairman, nga ne chairman y'omu ku baatunze. N'akakiiko kalamba. Oba ntegera bulungi nnyo nti this is where we have a problem. Nti tulema okutunulira Airtel nga Airtel yokka. Kati tutunuulire eggwanga lyaffe n'abantu baffe ne business ezijja okukola mu ggwanga lyaffe. Business ez'ekikanga kya Airtel. They are not here for us. They are here for themselves. Tebali wano ku lwaffe, baliwo ku lwabwe. Baliwo ku lwabwe, banoonya byabwe. Bajja kukola business si kutuwa service. So nga ate mu nkola entuufu kyandibadde nti bazze okukola business naffe otuwa service. Naye balinga abatuyamba obuyambi. Naye I want to remind you, gwe Munnayuganda ndaba, Airtel gwe lowooza mulowooza nga wagula line last year. Otandika okulowooza ssente mmeka z'oteeka ku airtime waabwe on a daily. Oba wa ssente nnyingi nnyo n'okusinga ssente ze weeteekako gwe ng'omuntu. Batubba okuviira ddala ku minutes. Olina ogula minutes za 2,000. N'akugamba nti nkuwadde eddakiika 10. Ontegedde. Ne bukya ku makya bwe buti nti ziweddeko. Nti lwaki ziweddeko? Nti nanti za 24 hours. Za 24 hours. N'omubuuza nze 10,000 zange 2 nakuwadde za 24 hours. Obogenda zikozesa bibyo. Ogenda ze 10,000 zange 2 nazikuwadde. Nakuwadde za 24 hours. Nze bwe baba bansasula ku mulimu gye nkola. Bampa 24 hours. Do they pay me according to 24 hours? So buno obubbi. Wano mu Uganda waliwo obubbi obw'enkukunala. Ffe bwe tubwogerako ne batugamba tuli ba lugezigezi. Wano wosanga omuntu seminti ajja wano mu Uganda nga yeefudde investor.
n'agula seminti n'agula tolo cement amugula mu Ugandan shillings n'ajja n'agula seminti n'amugula mu Ugandan shillings n'agula emitayimba mu Ugandan shillings n'agula buli kimu mu Ugandan shillings n'asasula abakozi abazimba ekizimbe mu Ugandan shillings ekizimbe ne kiggwa rent n'amwagala mu $. Ng'ate asaba bannayuganda oba ebitongole bya Uganda ku ttaka lya Uganda. Wakyegedde bulungi nnyo nti we are cheated almost from each and every angle. Abakulembeze baffe basirise tebanyega. Tulina UCC ekola ku byampuliziganya. Obeera otya ng'omanyi nti empuliziganya y'Abannayuganda eri compromised on a daily basis n'osirika. Tulina UCC nti omuntu amanyidde ddala nti omuntu essimu ye communication ye, naye omuntu ne bakwata essimu ye ne bagijjako essaawa 24. Do you know what you can lose in 24 hours? To some of us, even life. You can even lose life. Waliwo abantu abatambulira ku ddagala. Communication, they can't move. They can't move. We lost so many people mu COVID nga tebafudde lwa COVID. But simply because of the situation eyaliwo. Okyegedde bulungi. Because people could not communicate well. Let me tell you something. An example. Olunaku olumu essimu yange omuntu yampeereza nusu lukumi. Mba ndi awo nendaba message nusu lukumi ku mobile money, ku mobile airtime. Ngamba ye ngaza ddala ngamba ye sente zivudde wazi no noteka wali essimu nengamba oba waliwo abadde ateekako airtime. Mba ndi awo mu dakiika 5 oli nankubira essimu nangamba nti hello nsindiseko sente zange sindise airtime konze ndowooza mulabi waliwo obuzibu. Nangamba munzirize mugamba osindise airtime mukuddize ntya munzirize munsindikire. Kati zange gye paying attention to detail ne mugamba gwani ansindika sente zange oba sikyo simugenda gijjako. Ne mugamba ogambye eki? Ne muga agenda maaso gijjeko. Ne muga agenda maaso kole ki? Ogijjeko. Nali bize ebiseera ebyo. Biseera bya January this year. Bino bya this year. January awo nga yakatandika. Namugamba ize gijjeko. Gaddamu nga nkubira musajja mwongera kujjako essimu. Konze gijjeko tomanyira. Kati yangu bwe namugamba nti sente ngenda zikuteera ku gundi, but I will send it later. Kwegamba nali handi nkwataganye. Omanyi biseera ya Christmas nga twakava mu Christmas mba very busy, mba mugundi mba mutambuza bantu bange mbeera mu tour and travel. Kati nali namu kuvuga nga gayate bwakucyankala konzo waayo oba simu gijjako gikole ki bakira anti bange bali mu motoka ono atansumbwa n'olukumi nga ngamba bwe natuuka eri ngenda okutuuka gye nalindaga nga essimu yali ebaddeko nga bagijjeko aga Katonda mu ggulu ng'essimu teriiko nkati ng'omulongo tugendolaba nga teguwa ndaba ninga alina layini emu ne sitakifaako ne ngamba ndowooza bino gye tuliye wala kati mandi awo omuntu omu ankubira ku MTN ankubira yekyali wange ddeno ngamba wange essimu yo lwaki ogijjeeko togikwata ongebendaga teriiko konze essimu kweri konze nagamba nti nengamba kati kankube nenkwata awo essimu endala nenkuba ng'essimu yali ebaddeko ndi wala
nempulira obusungu kati kankubulire nawulira obusungu nenekkakkanya neŋŋamba bukojja bwange bonna mu mutima ne busenga bwange bonna nembuyita nembuga munzikakkanye bambi nga mpulira obusungu. And how did that guy get the authority? How did nkujjira kati nekimpisa bubi nnyo bwe kimpisa obubi namala gye nali ndaze ennaku zaali ngezi ng'essimu teriiko nina ya MTN yokka neŋŋuma neŋŋaaka neegumye neŋŋuma nenfiirwa ebintu bingi neŋŋuma neŋŋaa nekanzire mu Kampala botasobola kusirwalirako mikwano gyange ate kugamba njogera nabo bulungi nga tujja paka tukomawo paka Kampala kati tukomawo paka Kampala nfuna era obudde ngenda ku Airtel bagamba naye kintu kyabadde bwe kitye bagamba naye simu yawe bagigyeko kati omuvubuka bambi gwe nayogera naye nayogera naye bulungi nangamba saakambuwala kati obukambe bwali bunzikakkanya ngamba leka mazzeeko layini yange ngende nkole bizinesi zange kadde ngamba omuvubuka wange munnange nyamba onkolere namba layini yange yafunye nangamba ogenda kati oleete endagamuntu n'ebbaluwa ya poliisi yaŋŋamba ndagamuntu kola fotokopi endagamuntu biki oleete nenjireeta kati nze endagamuntu dokumenti zazo nez'amagezi nzirina ku ssimu zonna nze nyumba kati ne bwejja ne transcript zakwe ziri kuno zonna nzirina zigenda ku email direct ate nyumba ne bwejja teri baana kwame nyumba ne bwejja ngwameka abaana ne bwe bajja yakusiriwala ontisiza lokuntiso bangendeko eka so bangendeko eka omunnayo buli bwana bwange bagamba nti tokozesa kigambo bwana baba baana Oluganda obwana tibuba bwagundi obwana buba bweyo nti omuntu aba n'abaana tabeera na bwana ate bwe babeera abato and you've been using that statement ate bwe babeera abato kati nti ate bwe babeera obwana buba bwannanka kyeŋŋamba bwe babeera abato anti gwe abaana bange abato nti omuntu asigaza abaana obwana buba bwagundi kani nga bolaba nti embwa tezaala ekyo kiri mu Luganda like ekyo kiri mu Luganda lwaffe luno lwaffe olutuufu nti abaana wadde buto nti butono baki tebabuyita bwana kubamba ngenda kuvumaavuma nti obwana buba bwannanka kani nga bolaba embwa baga nti tezaala ebwagula okay abaana bange abato embagala nnyo obadde ngamba nti ID nabibeera bwe babinsaba nali awo Kampala road nzikirira bwe nti nziruka ku Nasa mbikola mangu mbijja ku ssimu mbikola mbireeta kati originals sizikola sizirina kati nga nkola photocopy nga mbuleeta nkomawo ew'omuvubuka bwe nzira ew'omuvubuka aŋŋamba ate original konza original ekyamazima sigirina naye nga bino mbijja ku ssimu wano aŋŋamba naabako ndoza gwe yeebuuzaako n'amugamba mu ddoboozi ekkangufumu eryakamanyiiro akola original muvubuka n'akomawo n'aŋŋamba nze nawulira wali nga boogera obwama bw'ekisirusiru omuvubuka n'akoma n'aŋŋamba excuse me sir conse yes please provide us with can you provide us with the national ID? Maybe you have to come back and then conse I want to be honest with you. There is no way you can get that photocopy without the original. One. But then two, you must understand my situation. I've told you I've been off for 3-4 days. I've been away. And it wasn't out of my will. It wasn't out of my will. So honestly, I wouldn't want to. Nangamba, you go to the other one. Omukyala. Oli akambuwadde. Era nange hambule nengendawo. Namugamba, yes madam. I need your help.
Sir, just go and bring us your ID. Nemugamba, what I want to understand. The ID is not the problem. Criteria? What is the problem? This is my line. I've had this line for over 10 years. And it got disconnected nowhere. Out of nowhere. So can I understand what went wrong? Sebo, this phone, first of all, and a simo, it got fraud. Hey. Nemugamba Wolan. Eriko fraud. Nemugamba bwebe eriko fraud. Yes it. What is wrong? Ani ya fraud nzehu. Kubanga waliwo yagireportinga era ne tugisiba. Konze yagireportinga anti ekoze eki. Nembagamba I have all the time in the world. Ntudde wano. I'm not leaving this place for Nembagamba ntudde wano. Mulete yagireportinga. Nentula wali nembagamba mulete yagireportinga. Nentula nensalako nembagamba mulete yagikola ki? Eya reporting essimu yange. Tugasimbagane. Ambuulire kiki kye namukola. Kubanga ababbi bulijjo badduka. Nze ndi mubbi ow'enjawulo. Nzuuno. Mu Airtel nga ntuula nga nsirikira ddala nga nsirika n'eddakiika ngezi kati nga newe eddakiika zange nga 10 nga nsirise. Ngamba singa abavubuka bano bakola obusolosolo ne ziwera eddakiika bwe ziti nga tebannabaako kye bakola. I'm going to show them who I am for sure. Nga mbeeraawo eddakiika nga ziwera gamba I want to understand. What's going on? The guy that you said kati nayogerera wano wentudde. The guy that you said that I messed with his phone and I'm a fraud. Are you bringing him? Is he on a border coming? Because a thief is here. Because the fraudster is here. Nendo kula akasajja akalingiza beka. Kabayita. Oyani. Ndoza babuzo be. Ngenda kuddamu okulaba nga ampita. Guy ngapita obo mcha. Mugayi. Kabana bakomye batudde. Kantuuka yomugamba yes. What is the problem? Ne munyonyola process nga bwe badde. Ne mugamba but I don't understand. That's why I'm seated here waiting for that fraudster that you said. Nkulaga ekizibu ekiri mu Airtel. Bwe ntuula awo for some time nga mugamba nga ku Kampala Road bino byekuga bya ku Kampala Road awo nga kugundi nga kukola ku Food Hub ekizimbe kiddako ekipya waliwo Airtel Center gye njogerako nga mugamba nga mulaga obupapula bwe bampadde nga banjijuzza kano bangambe ndete gundi zino zona nzireese nangamba yes according to your number here kati ye yabingamba according to your number you are not validated. Validation. Nali nzise manager. Ekisensobola okuga nali nzise manager. Era police yanjijjawo. Police gwe kyoba manya police ya manager yali awedde. Nabuuza manager ebibuuzo ng'emitwalo 2 mu dakiika 2. Why you talk about validating a number yange eragana erinnya lyange? Validation. What do you mean by validation? Airtel n'emitongole byonna eby'amasimu but specifically Airtel come out and teach Ugandans and tell them what does validate. No, not the reason. The reason is whatever it is, but they should tell Ugandans what is validation in their context. Because nakugamba nti ekizibu kya Uganda kati kyetulina. We have a problem of English.
oluzungu lwajja ne lutustomera nti it became our official language. Naye oluzungu buli omu alwogeranga bw'alaba. What is validation according to you, Airtel? Kubanga validation kyeki? Oba batusomese nnyo anti kyekugamba kati wuliriza engeri gye bakuba obulango obungi obwamugula data mugule kano kaakano bakole n'obulango bwa validation nga bunyonyola lwaki emiza what is va ku ebyo kati gwe weebuzaabuza. What is validation in Airtel? Oluzungu ffe oluzungu tuyinza okuba tetumanyi si lwe lutuufu. What is validation in Airtel company? Validation yaabwe etegeeza ki? Because I can bet you right now validation ya Airtel tekwatagana na validation eri mu dictionary. What is validation? Esimu eraga linnya lyo, eraga buli kimu details zo, ekola transactions zonna ziri mu manyago ate teri validated. What is validation? What is validation? Ogula airtime lunaku esimu etali validated bwe bagisindikako sente zigendako. Lwaki zigendako? Why doesn't that money bounce back? Because it's not validated. Because it's not validated, but the money goes there. Okimanyi nti ku Airtel eye namba yange, this is what happened. Ku namba yange kwennyini nagigezesa nga nsibe neŋŋamba let me call it nengisindikako omutwalo gw'essente ne gugendako. Aka Katonda mu ggulu gwagendako. Era njagala nkubulye gwe alina essimu gy'ogamba mbu eri teri validated. Send the money there and you see. The money will go there. Buy airtime for that number. The money will go there. But you won't make calls. But you will not make calls. You will not withdraw your money. Isn't that being a cheat of the highest level? So Airtel mutuyambe. Airtel omanyi musajja ekyankola manager. Amuga manager nga manager kwaye manager nali mujja mu office edakiika eyo nfuuke manager. Namugamba gwe first of all era nembagamba nemugamba nze sigulanga ku Airtel nagula Walid. Ontegedde mwandete no bintu byamu nangamba kati genda ku Walid center. Bwe yaŋŋamba ekyo neŋŋamba basi kati kumbe nze bwe nakwata essimu yaabwe mbakola arguments ezimu nsooka kunyika likodi nenkwata ebigambo ebyo byonna nembiteeka ku mutimbagano baguyita Twitter. Nengenda nenfuna omwami omu wa YouTube nga ggwe ne tukola program nembanyonyola byonna nembinyonyola. Bwe mala binnyonnyola nalina omuvubuka eyali akola mu Airtel nga yatuguza internet ku kitongole awo ng'atuguza internet. Ne mukubira ne mugamba naye manager wammwe ategeera ng'ajja kumpuliriza. Naŋŋamba nampa gwe yampa ne gwe yampa bwe namunnyonnyola nampa gwe yampa ne bampa abantu nga ba mirundi ng'esatu paka natuuka ku musajja yali musajja munyankole n'ayogera nange bulungi nnyo. Era ne bwe namunnyonnyola embeera ebaddewo naŋŋamba today your number must be on. Saamanya bwe baagizaako nga tolina nabyo waddeyo. Saamanya nagenda nalowooza nnimba nensigala nga nnyiize mba ndi awo nga ndisiivinga phone call. Alo gwe simu yanga tebaddeeko ebbanga lyonna konze okubye ku simu ki? So kikyengezaako kulaga nti tulina abakulembeze abatafuddeeyo eriffe be bakulembera. Kakati mu butafaayo eriffe bakulembera bizinensi zino bwe zijja mu ggwanga bo bafaayo nnyo kiki kye bagenda okujja mu bizinensi ezo diiru zaabwe ne batafaayo munnayuganda agenda kufunirawa. Abannayuganda bali disorganized nnyo n'ebitongole bino. Nina bamama bange mu byalo, batata bange mu kyalo, baganda bange eri ewala ennyo. Bo banaasobola batya okukopinga banaakubiraani bo bagenda kukubiraani connection bagenda kuzijjawa. Okitegedde bulungi nnyo. So kikyengezaako okugamba nti eggwanga kiddeyo ku kye tusomesa abantu personal responsibility and accountability. Kati Airtel egaanyo tuwembalirira mu Uganda ekoze byonna byekoze mu ngeri y'amancoolo.
Airtel internet waliwo eno internet jibaita extreme twagigula eri ku office ogimanyi toginyongera internet kanjogerere wano mu internet kampisewo ndindako gwenze nkyogedde extreme internet ya Airtel tekola take it back take it back and fix it kubanga manyi baba bakuguza speed. They don't just sell you internet. Bakuguza speed the sentence bosasula. Naye nobeera nga ogenda ku uploading a video ya GBM noja uploading ya 1 hour nga wasasula Mbps 5 10 tutandikira ku 10 ne tugenda ku 2 bwe tutyo ne twalina 20 ne tufuukira 20 we dropped 10 tulina 10 jaskamba buze yakati nsaba mbuze yokati omayi buli wotuka mampulira anfa ompoti ya 10 Mbps tusasula sente ze tusasula muzimanyi njagala mbabuze yekibuuzo kijja kitya nti nno mandi mu ku uploading a video nengamba mbwegenda kumala edakiika 4 video ya 1 GB naye ompa 10 Mbps 10 Mbps kitegeeza mu seconds 10 mbaamu ne MBs 10 z'obompa naye 1 GB ebaamu MBs 10 teyina inenewe gyesobola kubanga emala eddakiika 4 okitegera naye ekirala ekirifaane kikino video yemu bwe nswitchinga off wifi gye nagula ya extreme nenkwata sente nenziteeka ku simu nengulayo 1 GB ya 5 ompulira bulungi video mu dakiika 5 musanvu 8 eba eweddeyo naye ng'ate unlimited gwengula emitwalo 10 video yangambye egenda kuggwayo mu dakiika 4 ate nga gaba gaddala edakiika 4 bessaawa n'okuyitamu kati sikitegeera ono ow'essimu nekyo so Airtel gw'olina ennaku yo naawe kati so Airtel mutuyambe mutuserving ng'Abannayuganda bwe muba temulemeddwa mukwitinge muve mu business as simple as that mulekerawo kubba Abannayuganda bali mu kubonaabona Abannayuganda olwaleero babonaabona ne Airtel okuviira ddala ku minutes okutuuka ku data tawera bakuwa data naye nga data taweze extreme tawera mutugamba 10 Mbps unlimited teziwera and you know this teziwera kubanga era gwe bobo mpakanya tujirina gwe jangu ngova mu Airtel jangu tutekawo speed test yammwe mugiteekewo naffe yaffe tugiteeke ojalaba ngobala 1 MB tu atenga nazo wali mu activity teziko nze nabagamba bakole bwe bati nze temumpa 10 nze mumpe 2 MBs per second nga za ddala. So stop cheating Ugandans because these people fe tukola sente zaffe bwe tukuwa sente zaffe omuntu omujjako otya line ye ng'omanyi kwakolera business omuntu okwata otya simu kadi ye n'ogijjako ate nga kuliko sente lwaki esimu bwa teri validated nga ddala omukakasa teri validated lwaki mutunda line ezitali validated because validation erina kubeera from the first sale ne mutunda line nyingi nnyo ne zisaasaana kati abantu abamu this is what happens and this is what they are targeting this is what I think these people are targeting abantu bangi bafiiriddwa line zaabwe nga kuliko sente and this money does not go anywhere else apart from going back to Airtel. Ekyokubiri, validation must be very clear. You come out and tell us nti buli myezi mukago validating esimu with this amount of money or with this kind of documents. Ekyo tukimanye okusika osalako line z'abantu nga temwe muzibaguza. They never get these lines from anywhere. You are the ones who validate them to be on air. Kati why do you remove them after a while? Ekyokubiri, so that ono omwana agenze Bulaaya ng'alina enamba ya Airtel kwasuula sente ze zibeere safe. Bw'agenda e Bulaaya n'amalayo omwaka ng'ategedde nti nina okuvalidatinga everyone what? 1 year. Ontegedde bulungi nnyo? Kitegerekeke yamanye bw'akikola. Kati abaana abali ebweru bo bagenda kukola batya? Anti wuliriza. I told this man, that manager, ne mugamba ojjukira nti Uganda bagikubamu bomu. Ekyakubisa Uganda bomu
oba sikale nyinzo gama simanyi kyagikubisa but nalaba lwaki bomu with Airtel we are not secure and we are not safe. No, you can't make such a statement. Wulira bw'obanga olina essimu eri mu saturation nga teri validated ontegeera bulungi nnyo kitegeeza omuntu agenda kukola ebyekisiru adduke akozesa layini eyo adduke because mugamba teziri validated naye tezikola ziri mu saturation kitegeeza omuntu agenda kukuba essimu agenda kubba ssente zo oba agenda kukola any attack any bad attack it can be a very very evil attack agikole ajeko essimu and you will not trace this person because essimu teri validated temugirina it is not validated. When you say it is not validated, it is very valid. Tell him saturation. But I think apart from validation, there has been another statement of re-verification. Something of now re-verification. Tojikola ngojja kola yini. Call someone. Gundi tatuli basiru kutuka kweyo level. Bobo gamba nti no, I want to re-verify. You don't because when you, let's take an example. Let's take an example. Because very scientific. You are a thief. Eh? Now, being a thief, we want to re-verify whether you are a bossy or a thief. I cut you off. Can you come to the center? Can you come to the center? You run for another card. So re-verification cannot be done when the phone is off. It is only the genuine people who will come. The genuine ones will come. Kumanga bo, they don't have nothing to hide. They will come and tell you, nze gundi, what's happening here. Omubbi tagenda kujja ku center. Hajja kugula line ndala. Jagenda bagabaneza obwerere kati give me free line. Batambula nazo mu kkubo. Naye omwana agenda okuviira bwati ng'olwedde ekola kitegeeza nti omwana asobola omuntu asobola okugula line 5 olunaku olwo lumu gamba bajja batwegayirira gamba nze ndala funa endala so kikyengezaako okukolaga nti we are having a very big problem. Yes, sir. Ekirala tuddeyo ku Uganda kubanga nze nkugamba nze ndi ku side ya Uganda. Saagala nnyo kutandika bintu bya Airtel, MTN, ebyo bijja genda. Naye Uganda ejja kola ki? Ejja sigalawo. Tulina kitongole kye bayita NIRA. Tulina ekitongole kye bayita UCC. NIRA yetukolera endagamuntu. NIRA yetukolera endagamuntu. Luli nali nkikomplainingako ku banka. NIRA tusaba mukwate ebintu byonna documents z'Abannayuganda zonna mubeere nazo. Verification. Tosobola kuyita muntu gweyala ku verifying ate nga gweyita for verification. Gwe Airtel genda mu NIRA ogamba ono yeyita abaso omusunsu. No, they always want a physical appearance of the person. Let me tell you, ebyo byangu. NIRA erina ebifaananyi byaffe erina ebinkumu erina buli kimu. Anti kyegamba kikino. Tobeeranga kongo kozesa internet ne bagamba verify if you're not a robot. Mpuliriza ebigambo bino. Yes, sir. You verify from NIRA. Verify from NIRA. Because buli muna Uganda alina kye bayita nini namba. N'abaana batoka tuzibafunira nini namba. National identification number. So kati ebyo ebya national identification number bye baba basoko okukolako. Bwe bamala okukolako ne bibeera nga bitaalinga bulungi. Nze ne begenda mu banka. Ate onzize mu kuŋŋamba. Sente okuzijjayo soko leete ekinkumu, soko leete gundi, soko leete kigundi, soko kakase. Okukakasa kwandibadde kuva eri. So that wano just tuyita mbuki buyisi. So mu mbeera eyo ki kye tugenda okukola? Uganda especially NIRA. NIRA erina okukwata ekkubo neyingira mu nsonga ya Airtel okujjangako layini z'abantu. Parliament eyingire mu nsonga zino ezitereeze. Obubbi bungi obugenda maaso olwaleero mu Uganda nga buli caused by those things. Eno abantu batubba abantu bannaffe n'ekitongole kitubba. Waliwo abantu abatalina nnyo abatamanyi kyakola. We have Ugandans abatamanyi kyakola.
bwe bamujjako nga gamba ngenda kukola ntya kwateka emitwalo gyange ebiri egyo nga kigenze. I have a friend of mine ono ye yagaana buganyi kujja mu kamera wali omukyala omukyala mukulu batuuze bannaffe yajja naŋŋamba line nagenda ebweru nga line ngirese nako ssente alabika yamazeyo emyaka 2 yagenze okukomawo nga line bagiwana muntu mulala anti ke kakakodyo like sitegeera ekyo kati sente ze zaalagawa tutegeere bulungi sente z'oyo zaalagawa and this is what happens bino bye bakolera ddala ebyamazima zino layini zonna ze bali mu kuguza abantu those lines ziriko abantu zibaako abantu and this is what they are doing and they are doing it on purpose. Eno si nsobi kampani emanyi buli kimu ekigenda mu maaso because be bannannyini kampani kankubuulire eno si nsobi be bagiteekako era essimu be bagijjako. Nze nkugambe mbadde kunyumiza eri story natuuka ku level ebuuza omusajja manager nti tizoke nga muganya okuleeta oli omuntu njagala kati layini ye nange tugijjeko wano omanyi bwe baŋŋamba tetusobola kukwata ku layini ya kasitoma tetusobola kukuwa nembagamba kale mumpe amannya ge nanga tetusobola kukuwa information ya kasitoma waffe anti balina non-disclosure agreement ebaawo balina gundi ethics ezibafuga olaba nti nawe tolina magezi mangi ekyo nzikiriza olaba nti nawe tolina magezi mangi nze yange nga bagidisclose nze siri kasitoma nze siri customer nze yange mwaji disclose ne mugalawo neki nengo chikiriza ati company one non disclosure agreement ati non disclosure agreement lwachi ekola kubamu abala nti abakola ko kitegeza bali mukola nabo because nze mwa disclosing ebyama byange ne mugikwata ne simu ya ne mugikwachi ne mugisiba but on which grounds kunusu 10 kunusu 10 ochekade bulungi nnyo. So kyenkugamba is my personal experience. I'm not even talking about news. I'm not talking about the other woman or the other man. I'm talking about me. So it goes back to our authorities. Abantu abakkiriza ebitongole ebikkiriza abantu wano okujja okukola wano URA, URSB, gundi kakati tulina UCC erungamya communications n'ebiganirako doctrine metugwa tusaba Airtel ebeeko engeri gyekwatibwa ekangavvulwe abantu kati abantu ababbiddwako ssente zaabwe mu nkola eyo bo bagenda kusasulwa batya ontegedde bulungi ssente z'oli oli n'akwata layini eriko Airtel wuliriza gwe details z'omuntu ono kubanga bwe tuba tugula layini tulina olukolodoli bweruzi byojjuza kubeerako email kubeerako twala tugende kubeerako ekyalo alternative number wali owuliddeko omuntu yenna gwe bakubidde mbu this is an alternative number gundi yawandiisa enamba enaaga omumanyiiko ki ani yali alisivinze ku ssimu ey'ekikulu ekyo ani kati kyembuuza enamba y'omukazi bagijjako ne bagiwa n'omuntu omulala sente zaaliko atya sente zisigala eri mu kampani gwe baali bakuguziza ku namba nga kuliko sente ekyo ogiyise mivumba nalabako abasajja baali bagula omuvumba akeberako mu nsawo alaba bamwasigalamu $1 naye yali aweddemu so yajja muno n'agula esaati endala eno n'agisuula kakati ate gwe okeberamu olowooza nti oli musiri wa kikula ki so what I'm trying to say and what I want to end with is Airtel n'ebitongole ebirala byonna ebivunaanyizibwa mutuyambe muyambe abannayuganda ekirala ffe companies ziba zineetunda zisooke kwogera n'abakasitoma. Some of us knew that Airtel is that bad. That's why nze sigula ku line ya Airtel nagula ya Walidi bwe nagula ya Walidi era nze sigula nga line ndala bwe nagula ya Walidi yennyini yakola ki
ye yantunda olinga bano abayita abantu okuyingira taxi bw'omala okuyingira nga bawaayo sente ng'ate bawaayo sente nga baganze mukuguziza nombuuza ayiwe full gwonzijewaka so ebitongole byaffe bwe bityo bwe bikola naye tulina okirwanyisa kikome as soon as possible kulwa Katonda n'ensi yange kale tweyanza ngenda kubanga emukubirako jambo abantu abatera okubeerako ku YouTube ng'omu 2 3 tugende maaso n'okuba nti tuva wano ate bakuba obulango buyitirivu obulango buba mubukuba lwaki temukubiramu negundi anti obulaba anti kano kalango ka intaneti okisegeera so nalabyeko awo nabulime Alice webale kubeerako Nora Uganda 389 Kirumira Shakul Ngobi Victoria amubeerako nnyabo bakuwoomerwa nnyo lwakuba ebigambo ebibavaamu bwe bakulabako sajja ekyo anti batunula beewunzise kale abasidi omususuzi erinnya Lukiya agambye why don't you get out of here liking a video mwera